program yaffe ensonga mu ddiiro Kibalizi John waali nze ntuddewo ogikubiriza anti mulowooza yagisobola yekka ffenna tugisobola musajja omu Kibalizi tonyiiga naye nze ekigundu waali Kigundu Idris tugenda kwogera ku nsonga ezigenda mu maaso mu ggwanga lino naye nga wiiki eno era ekimu ku bikutte omugamba ng'abantu bwe bagamba ensonga y'abavuka ba NRM abantu ba NRM abategeka okwebaza President Museveni olw'ebyo byakoledde omukolo gugenda kubeerawo ku nkomerero ya wiiki era guli mujjiya ng'abantu bwe boogera Kibalizi John President Museveni amaze wano emyaka egiwerera ebikoleddwa bye n'ekyo timing ekiseera kye ekyokumwebaza n'ebyokumwebaza byowa ebiri Ronald Mayinja yagamba nti yali Ronald Mayinja oba Chameleone buli omu alina ebyo byayimbye basiima okoze eki yali Chameleone yagamba basiima ogenze kaakati nze awaliwo abantu bafunye mu Museveni abazaliddwa ku Museveni bazaliddwa bakuze abamu kati ba minisita abamu ba RCC abamu baki kati baga nti tumwebaza be bamanyi kye beebaza bo basiima tewaliwo kyekwese mu kino campaign zitandisa nti tojja kugamba musajja nti omukomyawo kisanja oba kyakumeka nga tomaze kulaga abantu birungi byakoze eki birungi byakoze abafunye Museveni bafunye bannanga abantu bafunye abantu balidde omuntu agenze w'omusajja n'avaayo naga nti bamuwadde lunaana bamuwadde kawumbi kaakati bona omusanga ekkololo nga naawe omwegeraageranyako zinkuunye kyekiseera abantu abantu Museveni abantu bamwebaze nga akyali mulamu abafunye n'abatafunye muzimbe mitwe Kigundu ensonga yakoze mu myaka 3 gino butanga azimbye enguudo kuva Uganda paka Congo kubanga bamwebaza abamwebaza obuuza ekibuzo naye abamwebaza bo bazirina ensonga zaabwe nga bagamba afuze bulungi eggwanga lino alikulembedde bulungi terulimu ntalo wakati wa 2021 ne 2022 ate lutalo kirwosanzeemu bantu mu Uganda abantu bakola emirimu gyabwe batambulanga bwe baagala ekyo kyotalaba bo kye bajaguza security peace kikyotalaba Kigundu muzimbeko ddala bino byabafuzi kutandisa kubanga olaba abantu abakulembeddemu enteekateeka Dr. Ledo ffenna tumumanyi omulirako obuzibu simulirako obuzibu naye balina ebintu byebeenoonyeza okiraba mukyala Senindye Nansolo Mobilize naye Dr. Ledo yakwira abasawo abagenda ne bakola ki nafukamirira president yale bamwebaza nti naye nga tufenna tukimanyi n'amalwaliro mulimu madagala abantu bafe endwadde ze bandi badde batafa ebintu bingi abantu bangi babajjanjabira abeeru bano aba gavumenti kubanga amaliro gaffe nga omu bwe yagamba byafuuka ki katiro oba katiro oyo ekaita katiro kifo kyokugenda okuwona naye abantu bakola ki bafiirayo kati ngena sagamba no president alina kyakoze era ekyo kyogambye era byakoze era biri mu constitution mu ssemateeka era alina okubikola kyona wandi mwebazisa singa akoze ekintu ekyabadde mu ssemateeka ekirungi kubanga tugamba nti mwebaziza okuzimba oluguudo tugambe lw'Entebbe Express highway lwenda n'Entebbe Express balugulayo era baluguudo tumaze okukola ki era twazobola okuva ki era tuzisasula kyoba era tuyitawo ne tusasula ssente road toll era si abwerere era ffe tusasula katono nnyo Kigundu afaananye omwana agamba nti nze omanyi omulembe guno abaana balabufu omwana omuwa fiizi n'atakwebaza tolina kyamuvunanyizibwako nakugamba naye nga Kigundu naffe bwe batufumbira ewaka emmere era abakyala tubagamba owebale kufumba naye nga gwewagiguze kaka kyakwebaza si akatono ako kubanga nze mbadde njagala mukutubaliza antangazeemu agambe Museveni kino ne bwekiti kyakoze Kibalizi saagala akuddemu kubanga waliyo abategese be tugenda okuleeta wano abategese bwe banoonya byabwe kubanga ono wayogedde ku mukyala Seninde akola mulimu yakulira Saabakunzi wa NRM ali ku mulimu kati batunulidde 226 so kati mu byonna tuli mu kampeyini zatandika ddala kampeyini zatandika ddala jjukira batugamba ddano bali abantu 10 milioni meka bawandisa 18 ate ensensasi yageze kuzulanga population y'abavubuka n'ebyonna bya kampeyini mwebale nnyo mwebale kubeera naffe mu programu eyo tusinkane olundi Kibalizi John abaddewo omusajja programu agimaze okumukyali